This week at Unite Christian Center Kasubi. 1, 2, 3, go. Nkuguddeko sanze mukweteekateeka abalabi baffe abali ku mbalaba baagala okumanya kikigenda maaso enteekateeka ziyimiridde zitya. Teweetabula ekibuuzo kiyinza okukulemesa okubuuza obulungi kitya naye nzikiriza nkunnyonnyole ennaku z'omwezi nga 17 May buyita ogwokutaano 2022 ku lwokubiri olujja ekiro ekyo okuva ku ssaawa 12 ez'olweggulo buli kintu kigenda kubanga kyatandise dde okwetabula. Tugenda kubeera n'ekiro ekyokusinza ekiro eky'okwetikkulako obuzito okwambala amaanyi ngambye okwejjako ebizitowa twambale amaanyi. Kino kye mbaguddeko mukola kye bayita batya? Kino mu luzungu ojja kiyita lihaso oba okwegezaawo naye nga tuli wakati mu kufumba n'okutokosa n'okusaliramu obutungulu ako ke kajjali bwakatono azze nga yeetegese waliwo ekigenda omuwambulu abeeko kyayambala. Atulaba omulungi naawe atuwuliriza oyo gwe tufunye ye Apostle EPHRAIM NYONYINTONO bw'atyo ye bw'akutte ekibiina wakati mu kweteekateeka okweteekerateekera olunaku olwokubiri. Essaawa zigenda okuwera 11 gwe beera ng'oli mu kifo zigenda okukoona 12 nga tusumulula nga naawe wooli. Eno gye bayita annual mega heart worship night. Eno bagiyita annual mega worship night gye tugenda okubeeramu. Tulabagane ennaku z'omwezi nga 17 ku lwokubiri. I love you. Only at United Christian Center Kasubi.